This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso ensala eddiddwamu. Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baba ina kakasana nimugambye konti ampe kadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority, Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Ale ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko n'imbuzi n'empuno Arabura babaddi abakyala Wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini Singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo banangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onakola tusinzidde wano ku Okla accommodation. Wano Namirembe Road, si eno? Yes, sir. Bw'oba akava ku DP osigala ojja nga tonnatuuka wali wa Pastor Kayiwa ojja kuba ogiraba. Steam, sauna, massage, kulya, kunywa byonna wano. Yes, sir. So you can come and have a good time. It's a wonderful place. Yeah, and you spend some. There are even beautiful girls around here. Solo kubera ng'olabako n'olaba ekintu ate bwe kitambula. Honorable Tusanyisa okulaba ogamba otya? You are a bit under the weather.
You're not feeling well. I'm not feeling well. No one was training yechifuba nesse. Exactly. But it's a hay fever. Hay fever ofuna flu, signs of flu, symptoms of flu, fuba. Weather kasita climate ebange eringa ekyuka. Midwe ngeringa eva mu simusana sinkwa buli mwaka buyaga ako. Jukire muri babimulisa. Kibaita hey omanyi kuba muddo. Kati buli obuji obuntu obuvaako obusaaniko saani. Bwe tusane butuletera alaji. Kati awo ndowooza summer is setting. Exactly. Ne wano. Wano enkuba etiisa tonya naye tetonya. Tunaagifunako? Tujagifunako. Kirabika tujagifunako. Kale. Tugenza okujja olunaku olwaleero twakolayo show ku Monday nga yo terinda tesobola linda lwakutaano. Yes sir. Of course wonderfully watched. Just to give you perspective on that day, abantu abalaba video eno babano bali emitwalo 2,300, meaning that bali batulindira. Yes, abantu bagiraba haire. So we thank you okubaana nti mulaba Animal Farm. Emu ku byewayogerako Honorable LUKWAGO bali bamukutte ng'ali mu basement, so they say. Naye olunaku olw'eggulo bamufulumiza ne bamuleeta ne basuka ne bamuteeka ku kira police eri ekira gye yavudde ne bamutwala e Makindye. There are 3 or 2 talking points from there. One, bamukyajinze misprison of treason. Abantu ku makyamba gambye nti Honorable agenda kujja kutuliremu tandikiraawo. Abatula bambalamusiza. Yes sebo. Tweyongera okusaasira family ya Lord Mayor Elias Lukwago. Olwabyeyiseemu. Abasinga mwalabanga ebifaananyi bya basement nga tulowooza AI. Ne t-shirt gyali mu basement gye yalabikiddemu. Ekyokubiri ne bamusala n'enviiri. Bamusaze enviiri. Tukoze togenda nko mukomera. Mu budduukulu eyo osangayo RP. Gwe bagamba nti omugyeeko enviiri. Ne bazikujjako. Wuliriza. N'alyoka ajja n'ebintu ebiddugala nze bazinzijjakoko. Ayinza okujja fe abasala Shaulini najja n'akambe kana kolokota. Naye nga gye kaatalagira tomanyi nayo. Najja ne sabbuuni ono wa bulijjo ayoza. Nakuuta ekyovu mu mutwe ati. Amuzayiterera. Afande bw'asanga sinakumaliriza kibi. N'alyoka kolokota nga awaata ettooke. Exercise y'okusala enviiri abasirikale mu detention bagikozesa nnyo okwongera okunafuya. Humiliate you. Okuwebuula. Naye tebakozesa muntu ali awo nti is standard baba oba nti bano abantu nti oba atukula. Bafuna RP w'ekkomera gwagamba oyo mugyeeko enviiri. Kati jjukira ffe omamanyira sterilized equipment machine babujja mu sterilizer muki omwana agireeta naga tukayina akantu kaffe ke twesalisaawo. Muzeeyo katidde n'akwata layita ogimanyi? Ngimanyi. Ekyo n'akabugumyako. Muzeeyo katidde jjukira gyako mu kabugumya obwogi kwongera okuba sharp. Kabeera blunt. Kabeera blunt. Kakati bwakolokota abanga oba mwali mulabyeko nga bakolokota akasolo k'eggwanga. Embizzi okugijjako obwoya obeera mu pain y'amaanyi nnyo. Lukwago g'amazima yazze awenyera abamwetegereza. Ng'omusajja omukulu yagende ku approach ya BESIGYE mbutolaga mbu wabadde tortured. Naye nga g'amazima yatulugunyiziddwa. Naye oba wabadde omutunuulira mu face ng'olaba omuntu anafuye. Kyanewunkiza nti kooti chief magistrate yamuwadde bail. Kubanga mu Lukwago talina wayinza kuddukira. Akabonero akalaze nti oluusi abaamukutte obusungu bakyalina bungi ate bagenda musiba akabanga. Batudde ku charges oba ku musango gwamuteereddwako. Misprison of treason oba mu section 20 something that part 1 of the Penal Code Act kye tuyita concealment of treason. Oyinza okiyita misprison of treason oba concealment of treason.
bwina ingredients 3 kitegeeza simple kitegeeza nti wategeera kulya mu nsi olukwe nakulabya ekinyonyola bulungi goli ne meya bamita the mayor ndi wategeera kulya mu nsi olukwe notatemyako ba buyinza either waina gamba minister ina goguddeko oba n'ogamba osi o police station oba obuyinza yena gugukakasa nti akola mu government mu jeros justice law and order sector oba magistrate nojo mubirako nti bakasuku bali wali nebye ba planninga byonna byakuvunika government kati ingredients ziri 3 ebe ebirungo byago buli musango bane kyetita ingredients ebino okutuukirizibwa omusango ogwimirire ekisoko yino kubanga ina allegiance eri eggwanga eri ngwa what is allegiance bakitatya mu luzungu allegiance nga okola obweyamu muti aba yasoma okukiza mu Luganda tekitegeeza nti yasoma muti aba went to school. No, he went to school of course, but that cannot be the parameter. Nze bulijjo mpakana naye ayina engeri gyakaleesemu n'owulira nga kalina ingredient yes. Kakati obweyamu olina kuba okikufuula okuba n'obweyamu mu ggwanga eryo olina kuba either citizen oba resident w'eggwanga eryo. Foreigner ayaze wano n'abeera mu mboozi eyo toyinza mukyajinga misprision of treason. Talina bweyamu kuuma byakwerinda na bwetwaze bwa Uganda. Yeah. That's number 1. Number 2, oteeka okubanga waliwo mu meeting nga ba planning obanga wamanya nti bana basajja mbutuufu bentudde na ba planning okujjako government agamawulire n'ogafuna. Number 3, n'obanga tewayogera tewaloopa tewakola lugambo. Kakati ejo emisango tebacharginga balooya nera nasekeredde ba prosecutors DPP officer DPP simanyi eriko tebacharginga lawyer misprision of treason bosinkana koninga gwe lawyer we waliwo presumption nti kona ayina kweyabiza. Actually omuzi w'emisango akkirizibwa n'ogamba lawyer naguza lawyer n'atayogera lawyer atakirizibwa kwogera. Tulina gye tuyita regulation 7 tulina kye tuyita the advocates professional conduct regulations amateeka agafuga eneeyisa y'abannamateeka. Etteeka namba 7 licommandinga confidentiality ku ba lawyers. Kasuku tokkirizibwa at any time kubanga oli munnamateeka w'omuntu nagamba nga bamukyajinga aggravated defilement najja gamba mutuufu kanso nkubuulire nakemebwa omwana oyo ne mukozesa gwe olw'okuba oli taata olina naawe abaana abawala nogaba busungu bumukutte essajja lino liseegu nodduka n'otemyako ab'obuyinza tekikirizibwa. Olina okukuuma ebyama by'abaclients bo. Lukwago Godford kati kansubire nti kale BESIGYE bali baga kujja ku government. Lukwago yayita sobola kubaloopa. Point owo gitegeera bulungi. Yes, bwe yandibaloopye teyandisigaza PC practicing actually Lukwago takkirizibwa nakwewozaako mu musango ogwo wadde okola statement ku bintu by'aba BESIGYE. Point ogitegeera takkirizibwa wadde ogezaako okujja nga BESIGYE amukkiriza client ayina mukkiriza. Always advocate client relationship. Lukwago takkirizibwa nakukola statement takkirizibwa nakutekinga plea oba mbimanyi oba sibimanyi musango gumanyi oba sigumanyi takkirizibwa nagamba nkimanyi oba sikimanyi. Kyova oli agambye omulamuzi yamuga how do you plead how should I when I'm their lawyer? Yes, he's their lawyer. You cannot charge a lawyer an advocate ng'omucharging a misprision of treason the purported treason nga yabeera committed by his oba attempted treason yabeera committed by his clients. You can't. Ne bwakunyumizaamu BESIGYE najje walukwago nanga nkoye mu 7 ono
Ninja nkozesa amakubo gano we gati mwambale. Okiraba oti tulina otumenyedde amateeka. N'omugamba ekimenya amateeka. Bova ototemyako police. Kubanga gwero yawe. You understand? So okucharginga Lukwago misprision of treason. Mumwachagadde because it attracts a bigger sentence. Imprisonment for life. Imprisonment for life mwachagadde ntimwiza omukeepinga quite long. Na ye techiyinza ku holdinga wadde eddakiika. Kyamugenda okusobola okwachivinga kumubeza ku remand. Extended remand periods. Na yo gamba nti Lukwago convicted for misprision of treason. Musi wansana okumazi. Kiyinza obutasoboka. However now katunulire embeera ye ey'obulamu. This is an advocate that was arrested midway of a trial. Yeah. Where is the fair hearing now, BESIGYE? Yes, because an advocate during such a trial, in a degree of immunity, I know enjoying, unless it is contempt of court. Ngati obode wali court. Ne nti ogamba nti nze ndi mpolereza koni. Kone mumuyinako obusungu obungi ennyo. Therefore nange mu trumping ko charge mu bundling together ne kone munsibe. Teshibanga yo world over. So but embeera y'obulamu bwa Lord Mayor, of course wadde omusango teguyinza musinga ogwo okumubeza mukomera Maction Bay kiba kya bulabe nnyo ku bulamu. Bamulisiza akawunga I have information nti musawo yali muganda okulya ebijanjaalo. Bamulisiza ebijanjaalo ku mpaka. Nagezaako bagamba nti bana banganda ebijanjaalo nagagwejja wezalawo. Yeso wane atogimalewo. You see, you can't do that. You can't. Byemmere atogimalewo bye batugamba obijjukira bye batugamba ngedda mu kyalo. Ayina attack zatera okufuna olwa disiki eno gye bateekamu. Ba doctor agambing an external object gye bateeka mu mubiri erina okumanyira mpola omubiri. So waliwo ekika ky'omufaliso gwalina okukozesa gwandise orthopedic mattress. Eruzira teguliyo. Eruzira obimanyi asula ku inchi 2 ye Katikkiro. RP asula ku inchi 2. Abasigadde kabulangiti oba seminti. So ye baja mu kafaliso ka RP. I think it's too much. Ku muntu nga Lukwago aina byonna kye tuyita exceptional circumstances ezimuwesa bail. Permanent place of abode, substance sureties no wandi agadde kubana lebe honorable numbers there are credentials okumayimiriane bani mulwadde that's an exceptional circumstance. So ezo olaba the high court ezikiriza kubanga no court yo ina jurisdiction okuwulira omusango. Chief magistrate msango gyatenda ko jurisdiction gye msange giri attracting a death sentence joka. Asomwa bail. Okay. Yes. So akomawo ku lesinga abadde treason eri ejjudde msinge no tenda jurisdiction. Akomawo ku Monday. Yes. I think they will give him bail. We so pray kwa omusajja mulwadde. Because circumstances are nigh. Naye tweet ya General Muhoozi bayiye because we don't know whether that Twitter handle yiye oba si yiye. Eyo nakyatubuzabuza naye yagambye nti yajja kwewaka mu prison emyaka 10. Amanye ebintu ebyo bikanga abalamuzi. Kati abalamuzi nabo batya bantu tulina kye tuyita the political question doctrine nakikugambako where politics overrides the law. Omulamuzi atya okukola ekiragiro ekinamuleetera ebizibu n'abafuzi. Kati buli walaba hande eyo nti buli walaba tweet eyo nti ono alina okwebaka mu kkomera emyaka 10 says General Muhoozi. Chief magistrate atandika obirowoozamu unless ng'afunye instructions ezi express okuva eri omukulu. Naye kati awo kiba kirekawa independence ya judiciary. Naye nankikuzaayo tuyina kye tuyita the political question doctrine. Mu Africa
naddala mu Uganda our judiciary is not independent. One, ani abalonda? President. Bagamba Judicial Service Commission. Kasuku yombozi. Recommends. Twafunako Chief Justice. Ayabeerako wano nga talina recommendation ya Judicial Service Commission. The Judicial Service Commission recommends Kasuku. Several names. So the president picks. Oba okitegeera. N'agamba kino kye ono gwe njagala. Two, ani atwala budget yaabwe mu parliament. Ensako yaabwe na biki? Yes. Minister wa justice. Alondebwa ani? President. You understand? Yeah. By the mere fact that budget minister ajitwala mu parliament n'ajanjulayo, kubanga minister kyatayagala mu tekibaamu. Mumuga nti batwongeze ku nsako, Judicial Service Commission abantu bana twongeze ku nsako, minister ayina okugamba kale kino kitiiki. Minister ava mu siga eri executive. Yeah. Yaba boss wa judiciary. Yeah. Mugamba nti Chief Justice muhaira ke gwanga ali namba 4. You understand? After the speaker. Ate minister ali namba 13 ate boss wa Chief Justice. Naye ekyokulala kye njagala obbooza. Yes. As a country tuli ku ki? Are things that bad? Of course, yes. Of course, yes. Well, you see, a country's rot nga nabali mutebamanyi. It's a gradual process. Mugenda mpola. We came with this bad. We came from far kutuka wano we tuli okuba obubinga wogambye. Byatandika mpola. Wali okyali mwana muto, waliwo General Muhozi yali akayingira amaje. Yaleeta kye bayitanga the Black Mambas Urban Squad Hit Unit. Lwe baali wasuubirwa nti Besigye ne banne bagenda kuweba bail ku High Court. Obijjukira? Yeah. Ne wajja abavuka balina bu t-shirt wa black nga basibye obunyama bakomando ne bazingako High Court. Nagamba bate tubayoli. Babatane babayoli. Exactly. Waliwo baseeka baze bata. Ojjukira seeka go baataakawo. Taxi ne bukamba kifesi na grabbing na mutwa ne kati yose katadanga mukulabika. But Uganda ntsine enkola nti eyazirinda bolwange. That's why you see idiots now. Buli kati besibiride nti buli bakwata munna Uganda boche bakola bagamba ako kabadi. Bali mukola wo munamba ya mfuzo wabo. Ba creating opposition yo wabo. Ekyo kigenderere. I've seen those. Abana ba Noop has a team of idiots. Not a team, a gang of idiots. Both outside Uganda ne mu Uganda ina ekinywa ky'abasiru bakozesebwa state. You see President Museveni to tell you by 2021 tewajja kuba opposition. Yali amanyi bagenda ogimalawo. Ebyo bivuka byolaba alabe ebyo ebya Noop bino bya South Africa eby'ettake bikolera state bya ESO. Wache bakola ki? Babakozesa kuzanya reverse psychology. Kwata Kasuku omusibe, then gwe kyokola sindikira Aflandani $5 anyowalaji. Sindikira ono wettake ya nyanya ono $3 anywa omwenge. Sindikira wawa batandike ako kabadi kandi ba akabadi baby akabadi kati. That team of fools commands a bunch of fools and a bigger one. So what take a video that they will share amongst them. But ugule public in case go no food public ebera diffused already. Chovola bakwata Besigye kankutandikira empola bwe basiba Alan ne Segirinya basoka mu opposition yonna basiba mwe babiri basiba tetubitegeere byamu jambi ya Masaka bisibye mwe kabadi no siba abasajja so ne babire mwaka 12 ne basala plan simanyi bafuluma ne batandika mwafulumye mutya mutunyonyole mwafulumye mutya basebo abalanga tebafuluma akabadi Segirinya n'alwala
na mama kubasibe bonna gwolwala ojukira nga genze bweru werwaziza vayo mwakoze akabadi ne Museveni ogende werwazi struggle kole diversion ojukira musajja nga banaye nfa ne diversion koma one zisiginya namukubira nga alijja ne mugamba ignore the idiots sigala yo nako mambo ayagala ba mbu ground yegenda kufa ne musekerera ne mugabwe MPA buli kimu nako one namanyo yafudde abanupu ne muteeka ensambi ojukira ne batanga ogenda nga bamwe kubizaako ebifaananyi Segirinya bwe yamala okufa kubagambe badde yerwaza kati olwamaiti ne bajagala nnyo engumi n'etokota abadde obubadi kati olwafuuse waabo opposition parliament ina na kumuzika. You remember the way yubazika Segirinya mu ngeri y'ekiyayaye ne bajja bakwata Besigye. One of them yali mukwano gwange naye ne mugamba honale mu mufumbiro Besigye akabadi bamukolya kambaka akomeye yesimbewo nga wamaanyi ojukira bulungi sajja omukulu bamukutte bamujje Kenya bamukubye bamukutte bamusudde mu prison kabadi lubate luli butyo ne mufumbiro namusangayo kati akosi kabadi you understand bakutte boche bakola bana abana be mulowooza na kugamba percentage esinge y'abanupu ewe mu diaspora ba SO batemu ba SO external security organ bitemu omupiira ogubaddizzaamu nabo no ebibyana bitemu ne good enough bajja byeliminating ate lwaki babikaaba nze kyemmanyi kyosiga kyokungula yes such a hoodlums tebaba nantegeka yaabwe yakolagana nabo bbanga ddene they are most obuzidde ebisinga bamala okubikozesa they are liquidated. I saw one idiot Alex salam to one tuli mu camera kale tula wali to fight. I saw one idiot called Tabs. He was picked. Idiot. Tabs wrote about him nga nakamala akalu nagamba have been given money to go and file allows a petition or diverting people from Bobby Wine. Didn't he write that? He did. Now he's picked. They have you, sir. Let me tell you. Nja kusala embuzi nga lw'ekiyaye kye bakwatidde South Africa katawe bati nga bakirina. Nja kuyisa ekivulu mu kamera. Kubanga ebibyana bazze basiba abantu ng'abantu babattanga babayita bubaddi. Abantu bafa Segirinya agambye nfa. Kutoyina mutima gusaasira. Omusajja Lukwago wamulabye nga n'emisu gibwereeza omusajja gwawo. Mbakabadi. Gwe Kasuku okutuuza ng'oyambadde pampa banki kitegeeze lawyer an advocate. Okusitama eboti ng'oli mu pampa. Nawe yambala mutukuba ebifaananyi. Gosobola gyambala. Besigye man who is 70 ali luzira languishing in prison. Tolaba nk'abaana nga bataddeyo ebifaananyi nti Besigye yagenze ebweru. Tobiraba nk'abaana banupu nga bitaddeyo Besigye atali mukomera atulimba. Is Besigye not in prison? He is. Omuntu afunamu kyogamba nti Tabs is arrested. Tabs were picked. Yes. One day, one fool will be picked from South Africa. Another idiot will be picked from Turkey. Yes. You idiots, you will be picked by your own users. Naye ate owe Turkey abantu abapiyeerwe baali bagenda nakwekalakaasa. Baagala abataki babakomyewo kati abeera atya nga waawe. Kiba kiti mu system tokolera bonna. Kiba kitongole nga esode kikwemployinga. Olw'entalo z'omunda ONRM omunakozesa n'okuba ONRM oba kitegeera. Kati kankuwa example. Nyinza okuba nkulira CMI. Naye nga nkimanyi minisita so sote tukolagana. Naye ng'okolera nze wasi kubanga nze wa CMI bampa budget. Oba wa ESO bayinza nga afuna ba agents. You understand? I recruit you. Nembasoza ka retainer $10,000 banku myezi. Naye nga nange mwenfuna yankosezza kugamba numbira nange gundi. Mumpere mu kadozi kati it is that gundi akutufunira na akutuleetera. Abo tebatera kuba wanzigize manju. Abantu abo batagenda kusomera bwe bati. Omusangoma we South Africa omusawo omuganda. Omukozesa n'omu olugirwe manju.
omuomu tujule maju because you need the idiot to die inakukolera but at the end of the day they liquidated muyeya abantu nga bali mbuzibu mbalayirira ensi ejja kuba yeeya. I'm telling you will be picked. Tujja kubaawo wano. So it's very bad Kasuku omuntu kabe wanup kabe wani nga tokolagana naye omuntu ali mbuzibu tebamuyeeya aba ne family aba na buli kimu wale mwala wa Lukwago nga akaba rire nga tadirira ono muwala wasoma amateeka aina firstborn muwala waso omukulu asoma amateeka asoma medicine emulago wabadde omulaba nga akaba tadirira bulwala ku kifaananyi kya taata we omanya abantu buli muntu alina amwagala wadde gwe tomwagala kutatugambye nti wagira Lukwago mwagale batoyeeya Tabs is picked. More idiots will be picked by their own users. Now, Muchala wa Lukwago yavuddeyo n'ayogera. There's a statement that raised some contention. Ng'agamba oba yadde akolinga honorable opposition oba ng'agamba feeling anti something like that. You saw that video, Mtyaba? You can get. Did you see that video? I saw it. Yes. The opposition tebalaze teamwork. Yes. What we see nza kwogera now that Lukwago is in prison. Naye kamunyonyole tewakyali team kyebayita teamwork mu opposition. Naye twalabye leero ndabye babadde Honorable Lulume ku Sanyuko NBS ng'agamba waliyo meeting ya opposition I think today. The time has come but ule ku meza balabe how they harmonize the way forward. Bagenda kuddamu ebizibu. Bagenza kuddamu ebizibu ebirala. Kyekyaleetera Besigye ebizibu. Simanyi. Kyekyaleetera Lukwago ebizibu. Simanyi. Si meeting za opposition eyawamu. Ireyo butayiga buno nze siza gituulamu. Esimu ya Besigye yabulirawo. Nkulayira meeting eyo keneetuula Ssemujju n'avaawo n'atuuka ewaka njamuwa ssente. Neera Lume, Dr. Lume yeebuuza ani yamwadde idea ya opposition eyawamu. Dr. Besigye essimu ye baagibbako. Kavule mu ofisi ya Kyagulanyi. Ngagitwala paka ku CMI. Ne bagisumulula bwe yagenda e Kenya ne bamukwata. I told Lukwago ne Besigye. Ne mbagamba mwe tudduse najja na nkumbi nga waliwo ekitugoba. Temugenda Kavule. Nembaga omuntu ava ku FDC ng'ogamba wali ekizibu. Noddukira Kavule. Obanga omusajja adduse mu nyumba y'ettegula, naddukira mu kayumba k'essubi ate nga agoba akutte ekibiriiti. Nkuddiramu. Kyekyaleetera Besigye ebizibu meeting opposition ezaawamu. Nope is 90% NRM. Honorable Munyagwa nno naawe. No. Ate nze nyina omuze, omanyi kyanzija ku Katonga. Omanyi kyanzija Katonga. Yali point of disagreement. Nembaga abaana banumpu mbeesonyi. Kati nze bwe sikaanya naawe kyenkola I distance myself. Lwaki saagala bye muteesezza mugambe ono Munyagwa atakaanya naffe yabiriikinze. You understand? I quit. Because ababe kankunyonyole Kasuku mwe muzanya ne Museveni guguluuza nti abega gulaba ina imani y'amaanyi abambega n'ambembe obo balulume mpoze eyo meeting boogere batese ku kintu kimu kutwalira basibe butunda apple na mazzi Besigye afunya ati amazzi agamumala ebyokulya Lukwago afunya ati ebyokulya n'ebyokunywa byemba mukomako ne matters of strategy mugenda fuluma file endala zibeere sanctioned. Bageze batuule opposition yawo olimbuulira nze nagamba Besigye twaline Lukwago ne Besigye nga tugenda kuraale za TDA wawulyako TDA Yambabazi the Democratic Alliance yali yetandikiddwawo
Bishop Zaka Niringiye. Yes. Nga kibiina kya opposition eyaki yalimu Betty Kamya, Honorable Betty Kamya, yalimu Honorable Nobert Mau, no Honorable Mama Mbabazi, Right Honorable Mama Mbabazi, Zaka Niringiye, Gilbert Bukenya, Besigye, Lukwago. Tuba tugenda nga tuuse ekyenjojo mu majaani. Ne mga Your Excellence. Twajjawo omutima ogutukwataganya n'abasajja bano. Lukwago katona nzite mu person. Munyagwa oli dismissive politics taba bwatyo ne mwana. Lord Mayor. Nze enjawulo gye nnyina ku mmwe sekkiriranya I sit n'enkola analysis. Ona jewa love to join nga tukole naye. Besigye ne mga Besigye ko namuyita Besigye. These people basindisa abantu bano weefule nti mwekutte wamu fusa opposition yawamu batuuke bagambe nti atutudenga opposition yawamu twanga Besigye takyasaana tuleese embabazi. Ne public ejja kuba believinga because baade batulaba nga tutambula nabo tuwadde legitimacy tusalirawo. Nakibagambira mu majaani ekyenjojo. They shut me down. Besigye kuti diete twabbayo mubbe. Gundi yacho embozi gundi yajinyumya. Ani muzeyi mirundi nagamba babbayo mubbe. Lwate yatugamba n'ababbayo Besigye nabo baali bafunye akaseera. I told the Lord Mayor look Museveni era amaze okukuba Besigye nga atadde opposition ye yambabazi oba Gilbert. Tumanyi Besigye w'obuseera bwe yali muzibu nnyo. Nga Museveni attebuse aleese nti opposition eyawamu. Tumanyi baletandise ne propaganda toerondemu wano katukuba akalulu. Mbabazi yakyaba leadinga. Mbabazi oba point obitegeera bulungi nga bakuzannye Besigye baagala muzze ebbali bagambe nti opposition eyawamu esazeewo candidate ki? Candidate akoleyo campaign e week 2 agambe akalulu kannemye kakoze eki? Kavuddemu. Oba point gye nkunnyola ogitegeera bulungi. President yaitekawe. Sigamba nko Besigye kintu n'atacha nagamba muyambi wa Lord Mayor amuyita Kibedo gy'omubuuzi. Besigye olabira kira Kavule ne Lukwago ne Harold Kaija. Namuga Kibedi mutute Dr. Kavule mu musse bagenda kumusiba. Ojobuze Kibedi. Na Munyagwa yogeri ute Dr. Ebigambi ne mwakugambi mutute mu trouble omusajja mumusanyizaawo. Besigye yabeeranga naffe nga ne bwakugamba ki tekifuluma. Oba kitegeera Kasuku twalinga mu opposition nga mune mwogera biki tebifuluma. Opposition yawamu I wish you luck. Buli omwa operating rejaji. Buli omwa asigale mu kasaka ke owulira. Ojoso no kukibaita the law of self preservation. And the law of detachment. What time we know can you detach yourself from others? The law of self-preservation. And the law of detachment. Kati esimu y'omusajja baagibba. Babba esimu y'omusajja iPhone ogimanyi bamu iCloud you can track it. Besigye akubira Nyanzi agambe nti Besigye teyamukubira. Anga abaana batuta akasimu kange bagambe bakaleete. Nange kai bangamba. Nyina muganda mukwano we track mga we tracking isimu ya Dr. Rayweli. Ngeri ku boda emisinde gyetwala. Egenda wa. Mbuya. Esimu yava Kavule ng'emisinde gyetwala. Onjagala Honorable Nyanzi ave yagambe Dr. Teyamugamba nti abaana batutte esimu yange bagambe bagireete. Ne bategeera n'agitutte buza Nyanzi oba teyategeera atutte esimu ya Besigye. Gwebuuza Nyanzi agambe nti simanyi. Kiki muyita opposition eyawamu? Kati kankunnyonnyole. Abo balaba abagwagwa bali mu diaspora bagenda kusanyawo abaana Abaganda bajja bamalawo. Olimbuulira Katonda katusaba tuwa obuwangazi tuliraba. Esimu ya Besigye yatwala emisinde okutuuka ku gate ya CMI. Omanyika boda nga speed gye katwala. Bidakikola gap wakati wa boda ne CMI egende Kate.
distance Ona bongo ki wadde omuliro. No, that's it. Nze amanye ebintu byange byenjogera nteekamu erinnya. Why? Oli at liberty okukyaza oyo gwe mba njogeddeko. Nze siwaayiriza. Nyanzi agambye mwe essimu ya Besigye teyamukubirako ko olungamba baana bagamba mpe essimu yange. Essimu yaleetera Besigye ebizibu. Ne Besigye tulanga naffe ojo obuze nakwedde. Oyo MP wa Nupu ekayunga. Yali chairperson wa FDC. Ekayunga. Tutegesera ale bale yakulwanyisa Kalangwa ne group ye. Besigye yali omugenyi omukulu. Tutuuka kusezibwa nga waliwo road block enonya Besigye. Ne tuwambaza Besigye ng'omukyala n'atuula ku boda kikyala n'abayitako nga asibe kano kanikabu k'ekisiraamu. Ne tuyitawo ne Besigye. Besigye aba agenda asuula essimu ezi. Kwaliko Berry, bali bagitadde? Blackberry ne iPhone. Nzipikinga nziteeka mu nsawo. Yandi maaso nga nange ndi ku boda. Kati bwenzija ne Muyisa n'endeega. Ekayunga yali ampadde instruction genda osoke kulaale. Nalinya boda okuva Ekayunga mu town otuuka ebbale ziringa kilomita 5 nga 45. Ku boda ku luguudo lw'ettaka. Ntuuka kulaale nga bannakwedde bategesa abantu ng'emitwalo 2. Naye kuliko abakubi b'emigo nga 5. Kati bwe bayise okuva e Kampala nga Munyagwa nze ntabye. Nze ndi wonzeka. Abantu bannakwedde batidde babafuutudde dda bali mu nsi. Kati nga nze kino nyina kitandika abantu balemega ntu abalekeredde. Nenziyaninya akadaala. Netandika. Naye nga nange omutima tegunniimu. Kubanga njogera sirawa mukulu bwatuuka. Njogera omukulu tatuuka. Ngamba ngenda kiyiwa ntya kino. Wanu siina mmotoka enzijawo. Ebbaala ensiko. Sawa zigenderedde mu 11 kitundu ndiyo bwogu. N'omutege siraba wadde ogu. Nechanga abantu okuba endulu nyumya ebiboozi teminzigwako. Mbandi abo Besigye atabye. Nga naye ejjudde enfuufu. Naguka. Nasooka beera ni settled. Nimuga Your Excellency ogenda kwogera mangu eno tuveeyo mangu tetuyina mmotoka. Tukozese boda tubule. Kilomita 5 mu meka obudde bugenda buziba. Kati ngamba nfunye problem essimu zange zikoze eki? Ne mugamba ebyo bireke nzirina. Besigye yafuna relief. Twabeera ne Besigye ng'ebintu bisobola kubaawo. Ne Lukwago amanyi. Twabeera nabo nga tebisobola kubaawo. Naye nze bwe nalaba nga bataddemu kwanza na Minister of Security. Bwe nalaba nga bagaseemu ttiimu endala. Omanyi mubeera mu group balowooza gw'atalina kifo. Gw'oli weak gundi. Kubanga bw'obeera mu bantu nga BP baani balina bwe beetwala. Kakati gwe atalina kifo ekiriikinga ate nga gwe bayinza okulowooza gwe wabadde soosi yaki ate gwe wakana ennyo. Kati nze ne mbagamba mmwe kino kye mugasseemu mukwate kavule mujeegatte kuba bagenda bamalawo. Nakigamba omuyambi wa Lukwago Kibedi. Ojja omukyaza omubuuza agaye Munyagwa alimba. Olunaku lwe nabala akazona nga bagenda basiba. Bagenda fiira mu makomero. Because I know security byeyinza okuwulira n'etakuleka. Oba oli serious oba toli, there are stories Kasuku ze bajja okuwulira nga tebayinza kukola ki. Kakati njagala kutegeeza 90% ya NUP ba NRM. Nero jonulire abaka ba NUP mu buzibu n'eggwanga lye buyitamu teri ayogera batono abogera ku nsonga kati ezisimba. Abasinga bali mu kubojja muziki. Gwaite ku mukolo nga graduation bajja kutyabula amazina oti. Why? Museveni successfully akubye ababaka bonna all voices of reason n'abateeka ku ttaka. Asigaza bannakigwanyizi. Kakati if you're a voice of reason ne bakwata bamala okukwata bo ne basindikirawo bali nti mugambe nti Kabadi tebamukutte. Kati bagenda nkyaba jagala Lukwago tali luzira. Manyi Lukwago tebamututte luzira ali uwe. Kabadi. Because yo NUP ya masitalinga bana Uganda tebategeera. Kati bane bamanya ba Museveni tetukyetaaga kulwana n'opposition direct. Kwata opposition karampenge semujumu kuba emigo. Gwe sindikira hafulanda ne airtime. Anye kuchupa yo omwenge nene walaji musaboli atule ku walaji akadomola kalamba tango kasuka. Afune data kusimu.
Yes. Kati opposition egenda kukola etya kuba kati abantu the sentiments I also share that President Museveni has been maybe but the force that is now coming buli omu agamba olaba Lukwago looya bamukutte be batyo okumujja ku madaala waggulu ewe mu kisenge nkwata ya Dembi era ekyo kyoze nakivumiridde mbaye nenkivumirira omuntu okumukunula mu kisenge kubanga wana bakulaze nti atidde kyekisooka Lukwago yadde mu ddiiro ng'amaze n'okwambala ettaayi ofuluma naga waayi ne mu ddiiro wano omuntu oba safe omuntu obeera mu kisenge ekyo nga weggalidde akulaze nti atidde kitegeeza byabadde agenda okusavinga atidde naye withdrawings kati ogenda mu kisenge omenya omugjeyo it was a sign but I think General Muhoozi is becoming a Machiavellian. He believes in that principle gamba you are better off feared than loved. Barukwago mukwate mukube emigoje aba wansi bategeere. Wera kati kyekiriwo. Kati kyekiriwo buli omu yategedde wagwa. Oba tonna wategeera ndowooza it's high time otegeere wogwa. Tona wategeera kati gwe ekitegeeza kati gwe tokyas bebaga nti tweyiwe ku street yawo na nsobola naye kiriyale nga ntegedde ani akindeetedde Kasuku opposition ya leero weeyimiridde mu butakwatagana basobola okutegeka ekintu nga baguze n'omusirikale agenda okukubira essasi ku street okitegeera so there is intrigue ate nkubuli abagenda kwetta level ko batuuse bagenda kwetta kwa mulimu opposition yagala buno obufu bwa MP wa mayor mulimu opposition ekyayagala okwenunula batya abagala state power a person like BESIGYE tayagala bwa MP you get the point he's fighting for state power ne mulimu bano alaba sikakati MP omuntu kati kankwenga MP ajese mujumu wa member wa parliament bolaba ngo omusajja gwaje ku MP ali voko kusinga okimanyi osigala tuli settled kati sigadde kutegeka demonstration wetyo nenga bayine mundu egenda okuyingira arrest wezitandika nga buli mundu ejjo kuyingira mwe kubesasi chovola nzito chainza kuyiza mu demonstrations of opposition yezimu ani yategese that's the question bagenda ne bategeka okusimba ebitoko okujjukira mu makubo njagala be katonga ban challenging abanupu beta bambameka Lubongo yasimbe Juni yalisimba maso ga gate ye wandai ninda mu bolinzi kulinze but anyway nze nja kuongera eddoboozi there is not so much I can do but I think we can choose to handle things Kasuku nzobula mbanga ihe mpuliriza waze wano tukavalinga gwe sigwe kwogera you see sigwe kumbulire wazi kankubulire nze nyigira nnyo omuntu ajaganye nnaku ya munne awokawoka nange kati we nalabye obuzibu kubanga kati ekizibu ekibeerawo at what point are people going to harmonize exactly wakati ne Lukwago bovaayo no ojukira how me and you felt nga mufumbiro tazise mukyala we nga mbutufa uli oba muntu ngo bakuzaala uli kikuyugumya you understand omuntu ajaganyiza mu nnaku ya munne omuntu oyo aba mubi but the lord of the struggles go tusinza will sort them out. We'll have them sorted. That's why Tabs is picked today. Yesterday. Kadroni ke kakoze katya. Ke kamugize. Simanyi. Na ulide sanyo. Bulabira Lubongo yanga post. Na ulide sanyo. I was so glad. That he was picked. Muntu asokulimbirie kintu. He was given money to file a rouse petition. He sat with the Deputy Chief Justice, with the president. How could you say that? Gwe you Tabs. Naye mwana agenda omunkubira basinga mufuna. Bakola bannaye bire emigo ne ginoga
naye nze ekyokupiikinga abantu sikiwagira. Somebody is in trouble. Obulamu bwe buli matiga. Family ya tabs ensonyiwe naye namwe kitamu wavanga yobbaawo gwe mukyala gwe mugamba abeera aleme kubeera reckless na bigambo bye. We have names protect. Oba kitegeera. Kati omusajja nga Besigye ali mukomera omugamba butaliiyo oba oyagala kikunsi gwe Katonda oli mugamba ki? Besigye mulwadde buli lunaku aba mulwadde omuga ataliiyo gwe Katonda oli mugamba ki? Sigambye nti mwagale Besigye muleke tomwagala ku mpaka nebyo otayagala watayagala mwogerako bulungi sirika. They think they are far. Bakola amasabe South Africa balooza bali wala. They will be picked or they will be dealt with in another way. Ensi ejja kuseka. Tudde point endala. Gye nnoonya wano gye mbadde nnoonya. Eyo giveeko okutawaanyiza. Anti enconfusinga kubanga kati ab'opposition saawa eno singa abadde bayunitinga. Kuba kati olaba omusajja naye enkwata gyakuttemu Unity and diversity. Ne mmanya nze Munyagwa siri wa NUP oba okitegeera siri wa PFF naye kali we are one family. Unity and diversity. You understand? Mmanya ekintu bwe kigwa ku Kyagulanyi oba kigwa ku Besigye tetuyeeyaganya. You understand? Lukwago family yetu gyongerako trauma. Kale ewalalera watokota PLU. Changes have rung, ne oli twabyogerako and but how do we distinguish now PLU and the NRM? A very fundamental distinction. Zaukana, posing nga toyagadde kuzaawula. PLU is a force that eri mu kwagala okutwala obuyinza. It started like a joking force. I mean a casual thing, talk. Abasajja bali reckless ne bagibeeramu bakabanda abo bagashumba bali reckless bebatandika PLO bebajoininga General Moses mutandika PLO abantu abayivu bonna bagita because they thought it maybe Museveni asindise mutabani wa trapping abakwatireyo mwe mwagala ngende bakabanda recklessly omanyo obuzira n'okubeera reckless bitambula bit reckless ne baji hyping lero jogende birthdays ezasooka eza PLO zaali nafu kuba zetegereza celebrations ezasooka zaali nafu nga zirimu abo bakabanda Gashumba Balamu you get the point abayivu nga babyesambya befuula abayivu ennyo omanyi teri muntu mbinga muyivu abantu abayivu beyagaliza nnyo bokka bana abantu abasoma ennyo neera gwe bw'onoofuna masters gojja kulaba you compare yourself tukasuka omwaka oguwedde ojja kulaba nga olina olugezigezi lungi n'okweyagaliza kungi okusinga akasuka omwaka oguwedde abantu bwe basoma ennyo bafuna that sense of entitlement ku bintu by'ensi alowooza nti buli kirungi kikye kati kabanda PLO yatuuse ne buli ddindirize ne lowooza nti muhoozi ye solution buli alina kyakweka buli alina kyayagala naga kaneekwate ku muhoozi emisinde egya General Moses gyabadde kolosi nga bagyetegereza egyo ne gyakasembayo gyaliko buli kitongole nga buli omu alyoko kati jjukira kabanda nga yalina akazindaalo kabanda yakagaba yakakuwamu abayivu balaba kyengedde naye abakirimu be bakabanda ne bagashumba kati abayivu ndowooza nga balina okunoonya appointing authority bakube bano babafulumi kabanda entalo ze zamufulumiza nekakasa naye yadde akooyi yayogedde n'agamba entalo zaadde zimuyinza wala ebino ebintu bya kisa kya Mukama byadde displayinga kisa kya Mukama si yadde abidisplayinga yagambye mbu ye yabyereetera baade waliwo amutumye nyina nkulaba kyokola ne mmanya nga verification letter ya kabanda ya UNEB yaggyeyo ya results because that was not a certificate yabadde alina verification letter ya UNEB oyinza okukwata kisa kya Mukama niwa verification letter ya results za kabanda kati byavaako isi waliwo omunene ayabitadde mutukubire kabanda entalo zamuyinze nawulira nga akantolooza amukwata baami kabanaye kansuula akabba embwa zindeke tawulo n'agituddiza so PLU egenda facinga challenges zonna ezifacinga buli biina byonna internal intrigue nabo bennyini bewalabye bajja kulwanagana because abantu abasinga
baagala nnyo kungula we bataasiga. As victory nears, buli muntu atandika kugamba kankubaka kukola nange nenyige wali. Nenyige wali. So kamanda wamwe bwatakyetegereza bulungi. Problem eba nnene. So but PLU yandeetaza obuyinza but tiimu yaayo tekwatagana, terina homogeneity. Tebalina cause eri common that brings them together. Abamu buli omu yenoonyeza bibye. They will fight each other. N'obuyinza bayinza obalema. Mubeera mutya ne team structure national structure nga temulimu na mukyala n'omu. Positive ate gondi. Ono mukyala we... Gwe tunuulira kyati. Va mu kukonkokitinga ebibyo, tunuulira kyati we. Mukyala Lilian aba. Tunuulira kyati omuntu ageko mu bifo byebagabye. Nze ndi ku kyati gye bafulumiza ebifo. Si ba members. Nkugamba high command. Anyway, that's beautiful. Naye nawulidde Kabanda bayinza omuwa commissioner wa parliament. I think bajja kuba muyambi, atajja kuba afunye emirembe bambi. Kabanda itasobola kusobola basajja bano. Ekintu yakizimba naye kyatuka obudde. Nekikwasa bangi ensalo nga balina mu badduke. Yali abagabira akazinda alekololo. Ng'okagawo kabagabira oti. Ne bagamba tekisoboka. Tekisoboka ono. Si ejja okuba emmanya y'enkoko. Onaakite. Wadde yazimba bagamba lwazi omulwadde si yamusikira. Kabanda va wano. Neera Kabanda abadde mugezi yakibaze nga nagamba kasita nkyayinamu aganzirusa kanve wano. N'ayitamu. Naye nze Kabanda si mukwano gwange. But nze njagala nnyo obwenkanya. Ajja kusigala, talina kwenyika mutima, ajja kusigala ku record nga founder, General Secretary wa PLU. Oba oyagala oba tokola ki? Oba toyagala. Byafaayo agenzeemu. Yes. Kale, nga tuwunzika okuva wano. Former Miss Uganda, Ella, tuyingidde human interest. Naye lwakuba baŋŋambye, bw'afaanana Nakalema alina church gy'asabiramu. Ndowooza abeeri bakuubagana ne chaachi ya maama wa Ella. Kwe kuleeta emboozi mbu yagenda n'ebintu. Kuba waliwo yayogedde n'omusajja, omusajja n'agamba omukazi teyagenda na bintu. Ne baba agenze nabyo, yagenda naki? Yatwala mandwa za musajja, mayembe ga musajja biki bye yatwala. Kati gwe wagira abakazi okutwala ebintu by'abasajja nga banoba. Kati obwe bukopya obasumbu. Mbuuza bubuuza gw'otuwagira. Yes. Abakuyambi nga tatutena nyumba najja mu bintu. Abakuyambi oyo omwebaza n'okumwebaza. Kasuku ebintu ebikozeseddwako omukyalo omuntu ebikozesebwa omukyala mulala. Buli lwogula waliwo ekintu kyoleetewako omukyala ndagamba taata gundi we bali kutugulira kino. Gye kiriwo. Amakulu oba okigabye kyoyo omukyala. Omukyala bw'abaana banga mulemaganye waddembe okuleeta loole n'omutikkira nako. N'omwana amagezi sideboard temujaasa. Ng'efuluma. Ng'efuluma. Ayina ebintu byoyogera ebisesabaddaye. That's it. Naye nga ideal omukyala omu babafumbo talina nakunaba kuva waka. Goyina okuvaawo. Namba muzimbi. Si mboozi muleke na kumalya bannayuganda budde. Omukyala yatutte bintu bye. Gwe Kasuku wakasiimula mu ntebe ze wagula emirundi emeka okuzisiimula mbooti. Lwaki tozisiimulamu nga naawe ozituulamu? Sizizo! Wakoza amasepicha ameka ge mwagula ku pressure cookers meka ze wakakirininga. Simanyi nabwe zikola. Kati lwaki wazitwala onyiiga? Nga gwe n'okuba zikola tomanyi. Anti waliwo office of Mrs. Munyagwa. Yesigalawo. Ono agenda omulala ajja asangewo office. N'ebikola byayo. Nga ne bali mwezi yafulumiza entebe ya LUKWAGO. Yagambye onkadde. Ata ideally okujja nga mukyala naye muwumba tutu. Terina mukyala mulala gwoyinza kuwasa n'omuleeta mu bintu bikadde mukyala munja byadakozesa n'abikozesa. Kujja nga naye muwumba tutu. N'owasa omukyala n'omuleeta mu masuka goli omukadde g'adaafulamu naye n'agasulamu aba muwumba tutu. Omukyala bw'aba yanobye n'agenda n'ebintu bye. Saagala terina na kuba mboozi wano kutusumbuwa. Terina gwe yabbi atutte bintu bye. Actually omukyala
bwati yatwaliddemu ssente za musajja mukyala wa mutima mulungi yadayinza okutayiminga omusajja ogenda wabya abantu sikuba wabya okujja ngo ngamba yatutte qualification waba yatutte academic qualifications z'omusajja owulira omusajja aba yadde mulogo mukyala natwala ebibbo by'omusajja ebyo abalogologo bebabeeramu nabyo mu nju ebyo nzijokedde gondi nzijokedde akapale omukazi yali atufiruminga neyerabiddeyo akapale ka papa ate n'asooka atunozeera n'akajjayo waba ayina ebyomusajja bye yatutte tekaali kabi ebyomusajja bye bino engoye z'omusajja academic qualifications ebibbo bye naye waba yagudde ku ssente nga kwajja wali kiriwo tewali buzibu muleke kuwabya abantu nakuma mu bantu muliro ensonga etaliimu ne mugizimbagaza omukyala yatutte ebintu biriwa mwabakyala omamba gamba bw'obanga onoba ku musajja towetagana kusiba kiro call police protecting otika ebintu byogende as simple as that. Today's episode ebadde a bit deep. Yes. Naddala wali mu byobufuzi. Ate nga nkambwe. Ate nga byogedde teyejjusa. Abali mu opposition balina okwekuba mu ttooki bonna. Muleke kuyeeya bannamwe bali mu buzibu. Kati nze siyogereko mbeera nakatandika n'okiwamba. Leka nkiwumbewumbe. Kale kiwumbewumbe. Mbeera nkiwumbawumba n'okikwatira mu bba. Wumba kale. Nze mbadde ngamba nti because now bw'otunuulira trending nga beetambula ebintu birabika okuba byeyongera kaluba. Kuba oli muzeeyi we ye abadde asobola otutuulawo awo n'abawulirizaamu wano n'akola baati naye ate bwe biba nga birimu n'embooko n'okutwala ate tebyakatandika abantu bavuze babawamba babatwala. So the time has come where common voice ekola ki yeetaaga ng'aba opposition bino byonna betulimu ebya buli omu lwanira eri walina okubeerawo ffenna wetukola ki. But the problem now intrigue okusinziira ku byonnyonnyola ebintu bibeera bikambwe naye ng'ate jjukira nti abakulembeze baffe bano bonna abantu balowooza nti baagala enkulaakulana enkyukakyuka abakulembeze baffe wano betuweereza waggulu be batakwatagana ate ffe tusigala tubonaabona eno okiraba. So there has to be a point where people harmonize, including you. There is a way you have to find how do we fit in all together. Because you have a political party you lead. Yes, that is the but opposition. Fitting in together with who? Respect has to be mutual, my brother. Ochitegeera. Fitting in together with who? Kale, mubeere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Bw'oba olimba, wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baba ina kakasana nimugambye konti ampe kadi inze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange. Ale ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjera kutoka ntoku ndimbuzi ndi ala bora babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omuggo gwa Musa white premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange